Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya mwenna aba following Faali TV ugine mbebaza nembagamba nti mwakola kyamaanyi okuba nga mwasubscribinga ne munyiga ne kade gwena tunaba kubanga osubscribinga bambi ngenda kusaba osubscribing ate ogimpere video eno ka like ajimpere ka like ate osigale nga ogifollowinga. Omuyimbi Kemisera ali mu ggwanga lya South Africa wabula onagamba nti bamukubye essasi mu kibato. Onagamba nti waliwo omusajja yamulimbalimba n'amukwana n'amutwala e South Africa oluvannyuma n'amusuulawo. Aliyo n'essente zimuyambako okuba nga zimu ze Uganda zikyabuze era mbu asabye bannayuganda okuba nga bamusondera. Ono omuwala obulamu bwe bwatandika okuba nga bwonooneka bwatandika okuba nga anywa omwenge. Yanywa omwenge nga takola ki nga taksirisaamu yabijuza abamu bagamba nti yali mukyala wa Ajaluna Mubiru. Ajaluna Mubiru ekyamuletera okuba nga yawukana naye kutamiiranga ng'atamiira naddayo wakayina nga atamidde awunya omwenge ekyavaamu n'amugoba n'amugamba munnange genda. Yamukubanga olwama n'akola ki n'amwesonyiwa n'amutta n'agenda. Embeera yesse ennungi yasibira South Africa bwe bamukuba n'essasi mu kibato kaate oba essasi baali mukuba batya ng'abitabula ebintu bye ali Alajanna n'okufaako obufi. Situation embeera egyalimu si nnungi, embeera nkalubo nnyo nga bw'okiwulira. Ngenda ku mawulire agatambula akadde kano ku social media. Ndoza Kemisera mumumanyi yali muyimbi era y'omu ku bayimbi b'e Uganda naye ebyokuyimba badde yabivaako. Ono yali yadduka e Uganda oluvannyuma lw'okubba boyfriend wa Mary Butter. Zo Mary Butter mutega naye bonna bayimbi. Bayombako kawo ne baagala okwekuba mu kawo ku bikonde ne beeyola n'okweyoola ekigo lwa musajja Kemisera gwe yabba ku Mary Butter. Yali mwami wa Mary Butter. Mary Butter oluvannyuma yamulekera omusajja n'amumulekera ndowooza oyo omusajja yamufera. Banaye abaana abawala ndowooza oyo omusajja yamufera yamuddusa okuva ewa Aluna Mubiru mpaka South Africa bwe baatuuka eyo n'amusuulawo n'amuleka. Tamanyi nawa gyali gyeyalaga taddangamu nakumulaba. Yamulekawo ng'asaaga. Amugamba agenda kudda kati emyaka gikongolodde emyaka giweredde ddala tamulabako bintu bye baaba byatabuka. Abaana basinga tebeegendereza abakyala basinga bagwamu nnyo yali bamugamba ngenda kutwala South Africa yena ng'akyamuukirira naye nga South Africa waliyo kyekyenjawulo ennyo ekiri awo. Abakyala abamu bagwamu mangu kati aleeyo embeera mbi. Nze kineewuunyisa essasi baali mukuba batya bani abamukuba essasi? Omanyi South Africa gamu ku mawanga bannaaga amazibuzibu ekyamazima gyewooza munyinza obuteewuunya nnyo eri emmundu zo baaba ate obubbi bungi ate bayisa bubi abagwira South Africa naddala bannansi. Aba South Africa abayisa bubi abagwira bamanyisawo n'okulumba amaduuka gaabwe ne babamu ebintu ne batwala bya bwereere. Era nze newuunya bannayuganda bakolera South Africa oba bakolerayo batya. Baali balina empisa embi ezitagambika. Wano Uganda tewali empisa mbi naawe. Wano Uganda kizibu okusanga omuntu nga munnayuganda ng'alumbye omugwira mu dduuka lye nga ebintu batwala bya bwereere. Wano Uganda empisa zo tuzirina ekyamazima. Emu ku mawanga agalina empisa, amu ku mawanga agalina abantu abalina empisa. Naye South Africa lye eggwanga nze lyansukkako. Simanyi oba nsobola ddiberamu okumala wiiki nnamba oba oyingiza emmotoka yo ku geeti oba ogulawo geeti bano abaatuuka ku mageeti n'ogyeggulira ogenda okwagala okudda okutwala emmotoka nga bakusonzeemu emmundu nga baagala si otwala mmotoka yo. Liryo eggwanga lyantabula. Bwe ziwera ssaawa 2 bw'oba oyina egeeti ewaka nga okikomera ng'osula mu kikomera nga tugeze oba oyina apatimenti gy'osulamu nga yakikomera oba ennyumba gy'opangisa nga yakikomera nga igwa alina okweggulira nga tewali asikaali boyo oba obedde. Oba olina okufa okulanga otuuka ku geeti ne bakugulira n'oyingiza emmotoka ng'oli mu mmotoka munda ne muggalawo mangu. Eri wali ababbise emmundu bayitirivu abaluutinga balinga abaluutinga bannange. Eryo eggwanga oba pulezidenti wabo abakulembera atya bali bayisa bubi abagwira ekyo kye baaba. Era bamukuba essasi nyinza obuteewuunya bazibu nnyo nga bw'okiwulira. Ali eyo Alajanna omusajja amulimbalimba. Abakyala mwenna ne mulina okwegendereza abasajja babalimba. Omusajja ajja kugamba nkutwala Canada, ajja kutwala kulekeyo olyoke oboneebone embeera eryoke kunyigira eyo otukisala nga weeryankuta
mwegendereza abasajja babagamba okubatwala ebunayira. Abasajja bamu bafuwere ajja kukozesa amalakulekaawo nga tokyalina pulani gyali, nga tokyalina mulamwa gyali. Kati ye kemisera ali Alajanna Mary Bata gwagamba ate okumuyamba kyokka gwe yabbira omusajja, n'omusajja gwe yamubbira ate n'amufwera. Ndowooza omusajja agenda na wa mukyala mulala. Aba South Africa bafuwere bafuwere. Sasa bano abasanga aba South Africa mbu abasama mbu bazze Uganda bafere naawaabo. Ate bigezi bitagetinga abakyala si be baggwamu ennyo, abamu abakyala baggwamu amangu. Fadi Uginis, Fadi TV, Gikosaneke BTV, Jimbe, Bazaki, RTV Uganda nawo nti muli bamaanyi nnyo kubanga mwasubscribinga ne munyiga ne kale. Mwabali soda debi ambatumedeko ne Canada, mu Toronto, Oman, nti muli batabu nnyo kubanga mugyekomerako updates simba nazo each and every single day. Just following or subscribing onyige ne kale ojja ku receiving abo notification nga ataddeyo video wano ku Fadi TV. Bamuyita kemisera. Omuyimbi ali South Africa Alajanna apookya n'ekiwundu mu ngalo bamukuba essasi mu kibato. Mwera